Abagalwa balungi kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mujje kumirako FFJ the news ankanga buli jonze ndibo kubanga nkutwala mu maaso mwenna abanyuse mukulikeyo ddala mukulikeyo bamikwano mwe baleka kalabya ate nga mwe bakakiyingira mungu kamusabe baberenga ate atambula wamu nammwe okutuusa eyo gye munanyukira aba night shift mu dakiika eno yennyini ngera kubanga ate nkutuusako amawulire gaffe agali mu nkubo era nga ngera tandikira ku mukulu amanyiddwa nga Sir Mathias Walukaga Meya essaawa eno ow'ekibuga eky'Ekyengera ono kumakya amawulire gasoose ne gabeera nga ate gafuluma nga galaga nti omukulu ono awambiddwa naye batyo amazina avaayo nabeera nga akiriyalinga nanyumya story oba nanyumya story nga bwe badde nga abadde tawambiddwa si abadde atwaliddwa wabula abazze okutwala we batutte banne babadde nabo ba agents babaweera ku ddala 45 be batutte ne babeera nga baggalira abadde bagenda okuba nga ate bamuyambako wali mu mirimu gy'akalulu gye kabadde kagenda okuba nga ate kakwajjira naye ye asobodde okuba nga asurvivinga naye at the end of the day amaze nabeera nga ate akalulu akawangula era nga kati Meya awedde emirimu. Congratulations ka brother. Olunaku olwaleero era akalulu kakojjezza eyo mu bitundu byeyo Bunnamwaya ekigambibwa nti omukulu DJ Jacob Omutuuze omwana amezze ekigo era ng'ono oluvannyuma lw'okumuwangula nti amawulire gamutuuseeko n'atasigala kyekimumbu azirise era n'abeera nga akuba omutwe wansi era ng'ekifaananyi kino kisaculatinga ku social media nti embeera ye eri awo simbi nnyo naye nga afunyemu obukosefu ku mutwe naye avuddeyo n'abeera nga ate ayogerako n'abantu ku social media oluvannyuma lw'okutandika okuba nga bamudeeda nga bamuzunza bamuzeno bamuzeri omanyi bannayuganda bo wekituuka ku kuyeeyo omuntu mwana tutebazikiza kinajjukira bulungi nnyo wano ku mukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama ku mukulu amanyiddwa nga Miles Ramiti era ng'oyo yava ne mu mbeera n'atandika okubatabukira n'ababuuza lwaki omuntu mubeera mu muyeeya bwe mutyo ng'ate si yasookedde ddala okuba nga ayita mu mbeera bw'etyo kubanga akalulu mubaamu ogendayo mubaamu okufiirwa n'okuba nga ate owangula so wemba siwangudde lwaki obeera onjeeya kubanga byonna bibeera bisuubirwa kakati omukulu ono Jacob Omutuuze avuddeyo n'ababuuza nti kakati kipya ki munjeeya naye kipya ki ekiri awo sinza asoose okuba nga ate nfiirwa akalulu naye nga ye bamaze okuba nga bamumega eruyi eyo olunaku olweggulo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga John Katumba yalabikiddeko mu mawulire nga ye kalakasa kinajjukirwa nti mwana mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda n'abeera nga ate afairinga petition nga ayagala buwanguzi bwe kakati n'omukulu ono John Katumba yavuddeyo n'abeera nga agamba agenda mu kkooti awabire IGP wamu n'omukulu atwala akakiiko ak'ebyokulonda omukulu byabakama nti nga abavunaana omusango gw'okwenyigira mu kubba akalulu ke era ng'agamba nti ye teyakkiriziganya n'ebyo bava mu kulonda era nga yagambye agenda kuba nga ate atunka nabo bubi nnyo era n'asuubiza nti singa kino kiba kiwedde agenda kubeera nga alina pulaani ye yesookera ddala nti ye pulaani y'okuba nga ye agenda kuteeka bintu mu nkola so si kugamba bantu bigambo kubasuubiza kino kubasuubiza kiri wabula agenda kuba nga akola bukozi actions zigenda kuba nga zoogera okusinga ki ebigambo. Awo nga tuvuddewo mu mawulire ge gamu ag'olunaku olwaleero ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abeera nga ate mwanattu akomya ekitongole ekya Democratic Governance Facility ekitongole kino kye kibadde kiyisibwamu obuyambi okuva mu nsi ez'enjawulo obuyambi obwo ng'ate buyingira mu ggwanga lyattu Uganda ensi ez'amaanyi ddala era nga kibadde kireetera ddala obuyambi obungi ddala nga buva mu nsi okugeza nga Sweden, Netherlands, Denmark, Norway, Australia wamu ne European Union n'ensi endala awo zibadde ziyisamu ekyo ekitongole obuyambi okuba nga ate butuuka mu ggwanga lyattu Uganda kakati omukulu ono yagambye wannyo waabwo kye mutuyambyeko kimala n'abeera nga ate abayimiriza balekere okuba nga mwanattu baleeta obuyambi obwo bwe baleeta mu ggwanga lyattu Uganda so mu bufunze ye ayinza okuba nga alina ye wajja obuyambi bwe obulala muzino ensi nga zo takyetaagirayo ddala awo nga tuvuddewo mu bifaananyi ebigenze bisaculatinga ku social media olunaku olwaleero ennyumba makunale erabikira ddala obulungi ng'ate erabika ng'ebalirwa mu bumbi bw'ensembi obuwererako ddala obutali bwa kusaagirira ennyumba eno nga kigambibwa mbu y'emu ku ebyo ebintu ebyaweebwa omukyala oli former bishop amanyiddwa nga Stanley Ntagali gwe yali yerigomba naye eri ku mabbali era nga bye bimu ku ebyo bye yakungulayo omukyala ono mu kuba nga ate agaba enswa za bba ennyumba eyo yagimuwanga kabonero ka kumusirisa
nga tayagala aveyo ataje nkolagana yabwe. Awo nno nga tuvuddewo waliwo socialite amanyiddwa nga Katrina Nelzero era ng'ono atrendinga nnyo eyo ku Instagram. Abaliyo abasinga obungi mutegeera omukyalo ono kigambibwa nti yatwaliddwako mu ggwanga ery'e Dubai era nga yamututte tayikuuna akolera mu kikuba awo ssente ze azeewulira bwe batyo ne bazifenka oluvannyuma lw'okufenka ssente nabo ne befenka mwana tu. Kigambibwa nti mwana muwala ono omukulu yamulese eyo mu hotelo ng'engoye n'akunnumba nazo ng'alaba ndowooza bamuliridde kimala simanyi yamulese eyo nga ali bute era nga kigambibwa nti mwana muwala ono yalabye nga kimususseeko nga talina waatandikira kwe kusalawo aweereze abamu ku mikwano gye ennyo bu message abategeeze nti banange awo omukulu wandese bute mu hotelo emu naye mundetere ku ngoye so mu bufunze gwe yakudde simanyi anyways naye nga bwe bityo byabadde eruyi eyo ngeno party gyenjolekera ey'amawulire nga nvudde wali mu politics gwataweza 18 okudda waggulu wesegule ndese amawulire lubabu naye nga si byange nange temunnenya nina bibasomera eyo omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz naye yalabikiddeko mu mawulire eyo mu ggwanga lyabwe erya Tanzania oluvannyuma lw'okubanga awumpuguma n'obusawo buno obw'abakyala jadda gye budda ennaku zino bwe yeesibako bwe yeekwata kakati bo abensi ye batandika okubiyisa oba batandise okubanga babiyisa nga bagamba nti yandibanga avuga Revance muvuzi wa Revance kye kitandise omwambaza ebintu by'abakazi kye kitandise okumwesibya ku bintu by'abakazi kati nnono yavuddeyo nabeera nga abanukula n'abategeeza nti ye bibamulowoleza si byali naye eno fashion mpya naye tebane bakubanga bagitegeera bajja kubanga ate baginnyonnyoka okubanga akwata buno obusawo yagambye nti bufaanana ng'obw'abakyala naye si bw'abakyala nga bo we balowooza wabula fashion gyenaako mu kugenda ng'etunda bajja kwongera okubanga ate baginnyonnyoka. Excuse me. Eddobozi lyagala kufa naye nino bakalakata pakalasti mwana muwala amanyiddwa nga Queen Masolo Bad Black kasitantuka kuona omukyala amanya bumanya nti byayononesedda mu maaso awo gye tulaga kakati ono yavuddeyo ku nkya ya leero weewaawo posti yagikoze naye yamaze n'agidiliitingayo oba bakyali bano bamukoze ekisimanyi tomanyi naye nga ye yavuddeyo n'abeera nga akola olukalala lw'abasajja abalina Simolo Kasava era ng'agamba nti ye abeekakasa balina Simolo Kasava era nga yatandikidde ku mukulu amanyiddwa nga Josted ng'agamba nti olugambo lujja ku mukwano w'omukyala amanyiddwa nga Prima Kadashi eyali mukyala woono ng'agamba nti omuwala oyo ye yamunyonyodde n'amutegeeza nti ensonga emu ku byano bya Prima Kadashi oba ebyalemya Prima Kadashi mu bufumbo bwa Josted kwe kubanga alina Simolo Kasava gatako n'okubanga mbu awunya akamwa awo nno n'ayongerako mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo nti oyo naye alina Simolo Kasava kyovula atalina mukazi afumba waka okwagaseeko mwana mulenzi amanyiddwa nga Wyke Benda mboyo ne bwakukwatako mbuli tosobola kubaako gy'otuuka mbufunze tatuusa ku ntikko okwo yayongerezaako mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso ono ye yawaanye muwaane nga agamba nti oyo mu round emu asobola okutwala abakyala 5 ate bonna n'abatuusa ku ntikko mu bufunze alina Smart Kasava ate nga driver musufu okuba okukamala mu kintu kino ye Bad Black simanyi oba ani yakedde ku macomo kyankalanya oba bano be bamukyankalanyiza naye nga ye yakedde n'abakolako olukwo n'abakolako olukalala olwo jjukira nti kati bano beeyunze ku mukulu amanyiddwa nga Big Size bebekulu gwabadde nga adeda gwakakasa nti ye yamulabako n'amaaso ng'amuyeeya wano nawali nti alina Simolo Kasava kati nno okwo agasseeko Wyke Benda n'agattako Josted n'agattako omukulu Edrisa Musuuza nti balina bujjolo obutamazaako mukyala wadde okubaako ebumutuuka y'ensonga lwaki ne relationship zaabwe ziri awo zityo aganaga kakati nga mpuuzika amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero kantumire ku bantu bange okuli Lucas Banks Mukaye Scovia Teddy Nasanga Nabukenya Nisuzirize ate nga naawe mwana mulenzi amanyiddwa nga Kawese Jerome kansubire nti olikiri ya Princess Joanna Abu Dhabi Nalongo Nora ate nga Nabukenya Viola kansubire nti oli bulungi mwena abagyekumiddeko musule bulungi mbagala nnyo mwerawa.